Ekyane ekyasiwuka enviiri ekyo ekyane ekyasiwuka enviiri ekiri mu nnyimba zange kizonoona kiyimbayimba ebintu ebyekisirisiru bamanyire okusiriwala siriwala kati alowooza nezange zakusiriwala gwolina essuubi nti nze nsobola okuyimba ebintu byekisirisiru byekiyimba oluyimba naluyimba ne Immaculate nabiryo nga byenyimba mbimanyi kati ate mu luyimba lwange n'atandika okubologa obuboloozi oluyimba nga aluyimbye bulungi bwe wawuliramu okuyimba bwentyo bwe nayimba kiraba ebiiso gwewulira nga Katolubwama yakonye freestyle agende aleekaana byaleekaana freestyle zaani freestyle mu luyimba lwani ate ebigambo yagambye yabijje mu Bayibuli kubanga era yakutte Bayibuli n'abisomaamu n'agamba nti mwe yabijje kale kati gonjagaza ki ng'ate baakugambye oluyimba si lwange nanti twalabye lyrics oba ekidongo kitambulira ku biyimba n'ebigambo nga ndabifollowinga kakati ekintu yani oyo bamuyita liri puzzle puzzle oyo ow'emmotoka kitabani kyange ekyo nali nkyagala sikiinaako nnyo mutawaana naye ekyokuddamu ennyimba zange sikkaanya nakyo sikkaanya nakyo kakati family yavudde n'egamba nti waayi nti bagenda musasuza $3,000,000 nazo ntono nazo ntono ezo nnyimba ezo sente zirabika ntono nnyo bw'omanya oluyimba sente ze zisobola okukola nga lubadde lukoze ate bagamba weerere nga tampa senta neefuulidde ensi nga nzibu nga namuyimbira waliwa we yali nange ebbaala wali tavani nga nayimbira siyarake ensi nzibwa neefuulidde kamusomere ekyawandiikibwa ekikadde ate ya famire ya Katolubwama Julius yagambye Katolubwama yafanga ako kato yazaala abaana abagezi ebyo byamawulire ebyo byamawulire sectarianism zekano okukonjera okuseketerera mmwe and I blessed could not speak to you as a spiritual people but as a carnal as to babies in Christ. I feed you with milk and not with solid food, for until now you are not able to receive it, and even now you are still not able. Nayimbidde Irina. Wayimbidde Irina. Toyina musango gwe wa Bible sheyogera. Tonayimba kubiso. Bagambe munnaye family yakwetisa. Sinaba. Ate anko kato yazaala abaana abalungi tebasobola kukola ekyo. Waliwo abakiri emabega abakuba embaga ya Irina effitina ya wano bave ku mwana wattu baleke emikolo gigende mu maaso baleke ekintu kyange kigende mu maaso tebakikuba ze zirina omunako omuzibu nga n'abantu embaga bagenda kusonda nsonde bajamisi kigundu bibagenda okunsondera embaga bagiyuke mmoyo tuzibaagala mbongera olunyiriri sijja kukaayana nabo. Eno ye Buddo! Eno ye Buddo SS! Ulira Buddo SS! Buddo SS! Kutusako concert! Luvo kwaya! Fe Buddo live music concert! Ku Serena Hotel Kampala nga 17 August emyaka 25 gye tujaguza nga tuyimba ennyimba tiketi za shilingi $10,000 emmeeza y'abantu 10 ya $3,000,000 kale tuyita ba OBs ne ba OGs abazadde ba well wishers bannabuddu akamwenna tubakoora mujja muwagire kwaya yammwe Buddo ng'etuyimbidde emikolo gy'obwakabaka gyonna tulina ennyimba zaakwo 17 August ku Serena Hotel Kampala biwagiddwa Central Bank Skypins Tours and Travel Stream Live Avenue BBS Telefina St. Francis Junior School Buddo Clever's Origin Schools Tegalia Infant School Newman's abakora b'ompwati Mabirizi Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Sumuluzo Man Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano
nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku mabilizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 741 14. Omukulu Simon Lo Sebo ogamba otya? Nze ndi bulungi ddala. Weeyagala? Ninga bulago bwa nkoko. Okay. Ate ani yali abusibyemu omugwa? Ate ne mmanya. Obulago bw'enkoko tebabusiba mu mugwa kati nange neeyagala nga bulago bwa nkoko. Okay. Obukeeredde ntugala katukunoonyeeko sinsi nti wayimbako ne Katulu bwa mama. Mwe baani abannoonya? Ffe abakyamuka TV. Ntugamba nti Simon Lo eno ensonga ey'endo ng'agitegeera bulungi engeri gy'ali omuyimbi. Ate nga yaliko n'omukulu omugenzi Katulu Bwama. Atutanyize luno oluyimba ddala olufuuse ensonga mu famire ya Katulu Bwama. Nga gwe omuyimbi yazzeemu oluyimba yakoze bubi. Kati Katulu Bwama teyali mukwano gwange. Katulu Bwama yenze. Kati olide Katulu Bwama yennyini. Biso Kato yayogera. Essaawa eno Kato yayogera. Mulekerawo okuntawanya nze neebakidde empigi neebakidde saagala muntu n'omu antawanya saagala muntu n'omu ansumbuwa. Nze Katulu Bwama saagala muntu kumanyira. Twagala twogere ku luyimba ebiiso liri pazo yaluzeemu ng'ayimba. Ekyo ekyasiwuuka enviiri ekyasiwuuka enviiri ekiri mu nnyimba zange kizoonoona. Kiyimbayimba ebintu ebyekisirisiru. Bamanyire okusiriwala kati alowooza nezange zakusiriwala. Owaayi. Tabanga Kato byali wano. Gwena essuubi nti nze nsobola okuyimba ebintu byekisirisiru ekiyimba. Oluyimba naluyimba ne Immaculate nabiryo nga byennyimba mbimanyi. Owaayi. Kati ate mu luyimba lwange n'atandika okubologa obuboloozi. Oluyimba nga aluyimbye bulungi. Bwe wawuliramu okuyimba bwentyo bwe nayimba. Bwentyo bwe nayimba kiraba ebiiso. Bw'owuliranga Katulu Bwama. Yakonye freestyle. Agende aleekaane byaleekaana freestyle zaani freestyle mu luyimba lwani. Ate ebigambo yagambye yabijje mu Bayibuli kubanga era akutte Bayibuli n'abisomaamu n'agamba nti mwe yabijje. Kale kati gonjagaza ki ng'ate baakugambye oluyimba si lwange. Nanti twalabye lyrics oba ekidongo kitambulira ku biyimba. N'ebigambo nga ndabifollowinga kakati ekintu yani oyo bamuyita liri puzzle puzzle oyo w'emmotoka. Kitabani kyange ekyo nali nkyagala sikiinaako nnyo mutawaana naye ekyokuddamu ennyimba zange sikkaanya nakyo. Sikkaanya nakyo. Kakati family yavudde n'egamba nti waayi nti bagenda musasuza miliyoni 3. Nazo ntono. Nazo ntono. Ezo nnyimba ezo sente zirabika ntono nnyo. Gwomanyi oluyimba sente ze zisobola okukola nga lubadde lukoze. Ate bagamba nti oluyimba lwali lwazikira kati aluzukusa. Lwazikira aluleke luzikire talukoleeza. Takoleeza aluleke luzikire takoleeza. Talukoleeza. Munsumbuwa n'okunsumbuwa. Pazo yavudde n'agamba nti ennyimba ze niwe aba alivudde mu bulamu bw'ensi. Ennyimba ze zonna omuntu yenna waddembe. Ani ayinza okuddamu oluyimba lwa Pazo ng'ayimba ki? Ng'ayimba ki? Emmotoka wulira gasya kuni. Naye bw'aba anoonya kyakulya yamanyi naye ave mu biyiiye byange. Oyo Pazo mugambe ave mu biyiiye byange. Nze Katulu Bwama nze njogera ave mu biyiiye byange. Waayi Katulu Bwama ng'otabuse. Owulidde? Ave mu biyiiye byange. Essebo. Era ngenze negendedde emalokota. Ogenze? Mundeke neebake. Kati otulekedde Simon Lo. Mundeke neebake. Owaayi. Industry erina gyeraga bwe tuba nga tuli mu mbeera bw'eti ey'okusika omuguwa. Ebintu bya Katulu Bwama ebyo biraba. Bintu bizibu nnyo. Nze neewuunya bwewuunya omuntu okubeera nga gwolwanirira copyright ate nga gwo violatinga copyright. Otya? Tosobola kubeera kuba abayimbi ennaku zino balwanirira ekyo. Omuntu okuba ng'oyina protection ku biyiiye byo osobola okubijjamu ekisingakaawo.
Okay. Katosobola kubanga oli muyimbi. Ayagala okufuna copyright. Atenga gwe kenyini nyini gwokola ebintu ebiri against the copyright that you are looking for. Bweboddamu oluyimba lw'omuntu si kibi. Tekitandikidde wano. Nyimba z'abantu bonna ziddiddwamu mu nsi yonna. Naye ekyebuuzibwa nti oluyimba lw'omuntu ogenda okuluddamu akuwadde olukusa olukukkiriza okukola ekyo. Lipazo kyakola si kibi. Abajamaika bakikola ne bataridimu nekubwa abayimbi nga 100. Naffe tuddamu ne tuziyimba ofuna bulungi. Naye walina okubaawo amakubo g'oyita mu channels entuufu okubanga okkirizibwa okuddamu okukola ekintu ekyo ky'oyagala. Naddala singa okiwuliramu interest nga kitandise okugwa mu layini y'ebyo ebintu by'oyagala. Ekkooti yeeyo nnungi nnyo era ngyegombi. Naye singa bukya ku makya nga njagala okugyambala simala gajja mu nju yo ne njijjamu kubanga entuuka. Obuzibu tebuba mu kkooti kuntuuka. Wabula nannyini kkooti akkiriza oyambale kkooti. Katolu Bwama mufu. Naye estate ya Katolu Bwama erina ba administrator. Did you consult any administrator nti abaffe njagala kola kino? Kyatandika nga kyakusaaga. Lipazo yali mu motoka ng'ayimba mwawo akayimba. Kati bwe yakayimba n'akayimba mwawo ye n'asaba wakitwalire eddala okubeera serious lufunka oluyimba era alukole ki aluyimbe. Ekintu ekitali kituufu. Walizannyidde mu bintu by'omulamu naye ebintu by'omufu bibi nnyo. Osobola okuzannyira mu luyimba lw'omulamu singa Katolu Bwama abadde akyaliwo. Lipazo singa talina mutawaana n'akamu. Kubanga wogera n'obonga ku nannyini luyimba nimugiraawo mangu kyekyo vibe neekwata ne mugenda mu maaso. Naye ekintu ky'omuntu nga yafa kiba kizibu nnyo kyakutamparinga ne bwe kiba kibanja ne bwe biba bikalu ne bwe biba biyiiye. Simon, Lipazo agamba nti ebigambo bino okwebuzabuza bamujja kunnono obuwangwa mbu kuba ebigambo byagola bya Luganda ate bino ebigambo mbu Ssekabaka Kintu mbadde nsaba yakola ki mbadde nsaba naye toli mu Luganda ate byayogedde Luganda nga bamujja ku Luganda nsaba muno mu Buganda agenda ayimbe nsaba ompulirize bulungi obudde nina butono nnyo saagala onjogeze bintu bya kisirusiru. Nze nkugamba saagala onjogeze bintu bya kisirusiru. Byagambye ssebo kati nze ngamba genda ogule emmotoka oleme kuva nga toguze emmotoka mbandi mu bintu byani yagambye tabiyina anti kati aleme kusiiga balala busiru bwe ye bw'abanga musiru asiru walenga ye omuntu aleme kusiiga balala buki ekituufu akimanyi naye is just beating around the bush alange enkudiye tujja genda mu Nkudi festival tujja kumuwagira nnyo naye ekyamazima tubeere serious ku nooti eri ofuna bulungi nti tuprotectinge ebyobugagga byaffe. Omuntu bw'agula ekibanja asimbako empanyi naye nga yali bade tasimba mpanyi kuba ekibanja ky'abamanyi wekikola ki wekikoma naye kikusimbisa empanyi nti ne bw'oba toliiwo omulala amanye nti wano wookoma wano wentandikira. Kati ekiyiiye ky'omuntu tukiwe ekitiibwa. Lipazo kye yalikoze okwekaza si ensonga. Agambe nti guys I'm sorry but I have interest in this song. Akayimba kannyumira bannange nakayimbyemu ne mpulira nga nkoze eki nga nnyumiddwa. Anoonye omwana bamuyita Conrad. Conrad ye mutabani wa Katolu Bwama eyasigala mu buvunaanyizibwa bw'ebintu ebyo. Agende wa Medi Asulia Mbu agende wa Nsereko Muhammadi ye kanso wa Katolu Bwama asobola okugenda mu consulting honorable Nsereko Muhammadi yamgo wayi ebintu by'omugenzi ngamba dde njagala ya akantu kano. Anoonye abantu abavunaanyizibwa ku bintu bya Katolu Bwama basobola okuteesa outside court. Naye Simon kigambibwa nti luno oluyimba lwali lwatundibwa kati era famire ya Katolu Bwama eba ekyaluyinako obuvunaanyizibwa. Ekyokutunda kw'oluyimba lwa Katolu Bwama kisobola okuba nga weekiri era nga nkimanyiiko naye kati si kyekiri mu ddiiro. Avunaana si ye yagula oluyimba onfuna bulungi. Kati avunaana ono yagula oluyimba yavunaana famire ya Kato. Famire ya Kato nenoonya ani ali ku luki ali ku luyimba lwe baatunda. That is singa baali balutunda naye yo section y'okutundibwa kw'oluyimba n'okugulibwa kwalwo eyo teri mu musango guno.
Segeza copyright kalisaya kakano tujiveeko bana Uganda kuba andi betubanga bwe busirusiru bwe exposing kitegeza ne kyetuwanira okufuna tetukimanyi ko tosobola kubanga ogamba nti bannange ffe twebbira nkima tulwanirira eddembe lya nkima enkima zaffe tulwanirire enkima basusse okuzitta ate n'ozisanga nga gwenyini gwateze obutwe obutta enkima bw'obanga osazeeyo kuyimba nga ddala omanyi oluyimba bwe lutawaanya omanyi what it takes for a song to become a hit omuntu omulala gyalwegombe lwaki teyayimbe walumbe zaaya yalizemu akawalumbe zaaya atukola bwati ng'ayimba luyimba lwa muntu mulala muzize temulimu luyimba lwana Irene amuyimbire enkudi amuyimbire genda ogula emmotoka amuyimbire ebitabo amuyimbire omwana omuwala ennyimba liri paza ina nnyingi simugaana kuyimba luyimba lwa Katolo Bwama naye ategeeragane ne bannyini luyimba oba bwekikuumirwa kuba naawe oli muyimbi naye nga wabadde gwe tosobola duyimba era ombuuza lwakuba ndi muyimbi lwaki obuuziza omubazi ngamba nti oba naawe wafunyemu ekinugu ekyaki lwakuba mulimu industry yemu guno muzindalo gugwo nkomyawo